Dictator Amiri ennaku emulumye oluvanyuma kubeera nga temunange alabye ku ssanyu eriri mu maka ge yali ex we oba yali mukyala omanyikirwa nga Chosen Becky ssaako n'omukulu amanyikirwa nga Professor Ssekaggya era nga bano buli ddakiika bateekayo ka video bazina bakola batya kugamba essanyu okubeera nga temunange basobola okubeera nga tebazaala omwana lingi nnyo mu famire eyo. Munange Dictator Amiri bimuweddeko era n'ategeeza n'agamba nti munange ye yasigaliza kubeera nga ate munange asavinga abantu b'emmere era ensi yagijjako amaanyi. Njagala kubeera nga tekuterawo obutambi awo atongera okubeera nga tetuwulira Dictator Amiri byasobola okubeera nga ate ayogera ku mwana omupya Chosen Becky gwe yasobola okubeera nga ate azaalira Professor Ssekaggya ssaako n'ebiki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side zeeyo nabakugyeyo ngenda kubeera nga tekuterawo ne Mama Flower omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Full Figure bannange ekyakoze Bebe Cool wano wojje biragwera nze naawe nja kubeera nga tembikutuusako awo situla butuzikalira bina engenda kubeera nga tembikuterawo awo video ntitako ekigawo likinga sharing yako abala kubokusa ku wansi whenever ng'olina kiwadagala okubeera nga toyogerako okkirirawo n'obeera nga ate osulawo endowooza yo katusimbule ne Dictator Amiri ng'ayogera ku nsonga za Chosen Becky ssaako ne Jennifer Full Figure ku Bebe Cool temba. Nze nasalawo kwesavingira bakasitoma bange emmere. Tata Eva omulaba gwe wasotya n'ebyennyanja. Bakasitoma bange bagambye leero amasala bagakwatire ku Amiri Foods Restaurant. Abamu bo bagambye ffe twagala kyennyanja kiramba tukituuleko tukisoosootole tukiwuliremu. Era nange wenkoze. Jibu. Ani ono? Daddy. Nani? Baby. Dimwete. Ajigani. Kale what daddy haga? What daddy haga? Ati yagala daddy singa baby. Daddy mwete. Kale gamba baby ne yaza baby. Yeah baby. Yogera nnyo. Jibu. Kale kwato. What baby? Stula ku mwana naawe. Netivubuka gwe. Stula ku mwana. Kale kwata kano neyanza weyanziza sebo eza jangu sebo baby you come it's okay tekeko migera mbulire experience soko mbuzeeko ofukamidde bulungi ndi oli otya sokoddemu ebibuuzo byange. How old are you? 2. Olina emyaka ebiri okakasa? Olina 2? In which class are you? In which class are you? What is the capital city of Uganda? What is the capital city of Uganda? Kale soko jjola bebi wamulabye? Akufaanana? Yimbira yakayimba. Yimbira bebi akayimba. Ono bebi. Muyimbira akayimba va malala. Kale mwe kupeeke. Mwe kupeeke naawe. Mwana akufaanana. Mwe kupeeke. Mwe kupeeke. Kale mbonga. Kano kaki. Daddy. Awa. Dabeki. Daddy. Parliament edde ku muntu wa wansi asobola okuganyulwa mu nsi ye, asobola okuganyulwa mu byakola. Abatuteseza bagaggawala dda omwezi babawa emiliyoni n'emiliyoni babawa simanye ebiki teriteeka ligenda kujja baligaane kubanga bali ku order babawa obusiimo. Tebajja kugaana tteeka linyigiriza muntu naye leetayo ku bantu era nze nasanyukidde nnyo omukyalo omulamuzi yabadde mu mulamuzi gwokero mu musango gwokero. Omukyalo yaleeta abantu ba bulijjo si balamuzi si balooya si baki tebalindi bibakwatako ebyamateeka si bannannyini baana tebibakwata nako wabula nga bazze kwogera kiki kye balabiye bo kye balaba ebyongera okuwa omulamuzi ensala. Kati ne Parliament eddeko ku mutendera ogwo. Teri mubaka agenda kudda mu constituency. Teri mubaka ajja kujja kuyamba constituency bagisakira lwa nsonga ki. Yateekamu ssente mu kalulu ayagalamu ssente z'ennyingi n'amagoba. Tagenda kugasa constituencies. Ebyalo ne bisigala nga biri down
ne bisigala nga bibivaamu ssente bibanyunyunta bibisasula buli kimu. O speaker parliament eddagala libeera mu malwaliro ne balimma abalwadde emifaso ne bazimma abalwadde nga weegiri ojja bagijjudde weegiti nga weegine eddagala naye nga balinze biiru egenda okwokya eddagala kubanga essente ezokya eddagala zisinga obungi kuzigula eddagala onaayitereka life lisobole okwokebwa. Yita ku basawo obabuuza kiki ekitali mulago, lwaki abantu bwe bati bafa, lwaki omuntu atalongosebwa, lwaki abazaala yita ku basawo. Wabeera palamenti y'abasawo nga just gwe okulira palamenti oyagala kuwulira biki ebibeera mu malwaliro biki ebibeera mu basawo. Palamenti edde ku muntu wa bulijjo aganyulwe. Omala oyite ku balwadde ne batabeera mu palamenti osaba kulawo batuuza bateeke ku stay mall ku stay all ogambe ngenda kulaba balwadde abalwadde beeyogerere bwe natuuka mu ddwaliro bankola we bati abasawo bakola we bati gwoba omaze ofuna oba omaze okuzimba fayiro yo ku bigambo byowulidde mu bantu oba omaze okumanya ki kyolina kyogenda okutandikirako mu palamenti y'eggwanga ogamba babakabo kubanga gwe leader of that house oba manyi kiki kyogenda basindika mukola. Kwegamba nti omuntu afune service aganyulwe ebintu wana binyigiriza abantu bitono nnyo omuntu kugenda mu ddwaliro ne bamumma akayiso just akayiso ne bamugamba aterako kasasulire bintu bitono nnyo tebitukana kota ya mubaka wa parliament. Bitono emifaso nezibera mu ddwaliro ne bagimma abalwadde mwana nanya naye bakakuttaka eddagala bagaba lya birwadde birala eddala weeriri oyina balala omusuya ne bamuwa eddagala lya sukaali nga n'abasawo bali mu ddwaliro tebali kodofayinga kubeera mu ddwaliro okugabira abantu ddagala. Asoma atannamala yayingira eddwaliro ebyo betukooyi ebyo byebinyiiza abantu byokka. Abantu baagala bintu bingi baagala service only. Bana Uganda tebetaga bintu bingi naye ani asobola okusolovinga isu zaabwe. Bwe batabasobola kutuuka ku mukulembeze wa ggwanga kabatuuke ku palamenti y'eggwanga okeera ogambe nti omu mwezi guno njagala abalwadde bonna abaali mu ddwaliro ly'egundi ku stay all ngenda kulaba baali balwadde. Ogambe nti mu mwezi guno otuma ttiimu yo mugende mumpandikira abasuubuzi abali mu maduuka gw'osanga mu nnyiniryo bakuwe ennamba gw'osanga mu dduuka bakuwe ennamba olabe omutuufu akulya abasuubuzi oba alina obba kulya yaani obayite ku stay all otule nabo obabuuze basuubuzi mu obuzibu bwamwe buliwa kiki ekibanyigiriza bakubuulire kuba bwe bayimirizaawo eggwanga be basasula omusolo abo ate abo be batatulibwa nabo bemwe balina sooka otulwa nabo abo era bwe mulina okugyamu ekituufu. Simanyi kiguyinza okuba nga si mulimu gwo era nkyogera naye kiyinza okuba nga si buvunaanyizibwa abo but as a speaker wa parliament olina obuyinza bungi olina right ekuliyetingawo ekintu kyonna ekituusa service ku muntu wa wansi oba mu constituencies obuyinza oba nabwo kubanga gwe head of that house. Parliament bibeera birowoozo by'abantu abaka betwawuna tebadda omubaka wa parliament omulimu gwe mulimu ki kujja kutuusa birowoozo bya constituency. Teri mubaka gwe twalonda dda mu constituency kutwebuuzaako kumubulya bintu abizze mu parliament awo wali obuzibu bwange. Mubaka kyali akomyewo mu constituency n'akubuuza kusoomoozebwa kyokuli muno sente bazibawa n'alawensi alina obbaza mu constituency bamubawa sente zebafuna ezimu ziba zakudda mu constituency buli mwezi babajjamu ebirowoozo babitwale mu parliament naye tebadda. Wano wensabira speaker wa parliament omukyala Anita Amongo Nalongo ateekewo embeera yonna ewulira
ebirozo bya constituency atya nti asobola okuyita ku buli kyala abantu babiri oba mu buli constituency omuntu omwomu nga talina kakiiko konna kaatulako muntu wa bulijjo nga bw'alaba constituency nga bw'ayita mu nguudo za constituency ye n'amanya nti constituency mu ggwanga zirimu mmeka ne baleeta abantu abo ku stemall oba mu parliament oba somewhere n'abawuliriza era agenda okuvaawo nga datisas gase ng'afunye answer omuntu wa wansi afune service omuntu wa bulijjo afune value mu parliament y'eggwanga omuntu wa bulijjo alowoozebweko bano bonna abakalina parliament beyagaliza byabo kabere mawu talina kyamaanyi kyayagenda kukolera abantu neki naye anoonya position talina kyasobola kukolera bana Uganda abala bagala bitiibwa abala bagala position abala musaala tebakuli bantalina kyagenda tukolera ani takoze ante tajanoonya suwaani ya mmere takyanoonya kuzimba nnyumba katube n'oyakuse azize mu bantu ate otugambe bamusamoni nga ne Bulaya takyagenda yes kati bono atagenda genda Bulaya kwonoona ssente ya muyi wa musolo oyo gwe twagalira ddala oyo ate agenda kulinnya Jjennyonyi so ebintu bingi mu ggwanga olunaku lwa bamothers lunaku lwa bamaama mbagala nnyo naye nga nkujjukiza ekigambo kimu gwe mukwano gwange olunaku ng'olwaleero osobola ogenda wali kusula moto n'ogula maama wo emmotoka genda kusula moto ogulewo emmotoka ojuwe maama wo omukole surprise asobola okugula akamuli osobola ogenda wali ewa millionaire's girlfriend nakola ekimuli n'okiwa ku maama wo abalina bamaama muyina omukisa fena amalala agamu tetukyamanyi we gali bw'oba okyalina maama wo mukwano naddala nga mukwatagana webaze Katonda bamaama abamu baafuuka amajini eri abaana baabwe bamaama baafuuka ebyokola mu baana be bazaala bamaama baggwamu ak'obuntu naye bw'oba olina maama wo mukwano naddala nga mukwatagana muwuliziganya akubeererawo mubeererawo ate simuweze ka message musindikirawo something tebiba bingi maama tagulwa tayagala bingi musindikire omutwala anywe soda just musindikire 15 anywe agule ka Minute Maid simple as that mama wange nkwagala nnyo naye sirina nywayo akacupa ka soda ka 10 ekyo kiba kinene nnyo kiba kinene ku mutima gwe nga naawe okiwaddeyo kuva ku mutima gwo maama teyeetaaga bingi ate tagulwa tolina kyogenda kuwa maama wo gwe yakuwanira emyezi 9 n'agenda muleeba ebisane bimu bw'oba wazaalako otegera valu ya maama naddala nga maama wo mukwatagana waliwo bamaama ababi bangi ababi naye ng'okwatagana naye nga nawe wazaalako valu ya maama ogimanyi ebisaba biwulira tolina kyoli musasula ne bw'olibeera biliyoniya maama tebamusasula ate maama ne bwabeera mugagga nnyo kyomuwadde kiba kya valu nnyo maama n'omugulira akasaawa mulaba obukomo buno nabugula mu Emirates bwabbeeyo obukomo bwange abugula mu nnyonyi abantu tebasobola kugula kintu mu nnyonyi kuba bya bbeeyi mama omugulira akantu kakomo nga tekasiwuka tekafa tekokya tekava ku mukono nga buli akatunulako akulaba buli akatunulako bwati mugulira essimu nga buli agikubako alaba ggwe kifaananyi kyo kiba kijja mu maaso ge Gomesi waliwo eziri wali ku Malemi Bridal genda ku Malemi Bridal mutekemu waliwo Gomesi okuva ku mitwalo 2 wali ku Malemi Bridal ku Yamu Street asubuza busubuza ye yasalawo kusembereza abantu ngoye ennungi
ze batunda emitwalo 2 azitunda emitwalo 1 nga kuliko n'ekitambala mugulire w'ekigomesi mugulire kaleesu kankumyezi ali kutenda paka lwaliva mu nsi bitono nnyo bigule emitima gy'abazadde si bingi maama wo ne wabeeranga mugagga atakabeere kitaawo omuguliranga silivulesi mugulire akasawo k'essimu kateekamu essimu ye bulagitunakaga mwana wange yangulire akasawo mwana wange yangulire naye nga mugagga muvundu akakantu k'omuwadde akawa value akakantu k'omuwadde akalabanga ak'ekitalo akatwalanga kanene naye nga mugagga muvundu. So olunaku lwalwo abanaku lw'abamaama mbagala nnyo mwenna abalina bazadde bammwe mbasindikire ku message mubabuuzeeko ffe tuli awo naye naffe tulina abatuzaala tubaweereza ku message tubagala nnyo naye nga nyongera okugamba gwe mukwano gwange maama waayina ebizimba mukwano gwayina ebizimba mu lubuto mukwano gwayina okusoomozebwa kwonna kugamba ekintu kimu kozesa eddagala lya Ajati Mayanja. Ajati Mayanja omukyalo nasangibwa wali Nateete Kabojja obakuba ku namba y'essimu 0752 198900 njagala okugida mu 0752 198900 bamwese Ajati Mayanja oba Mumbeja Mayanja asanga wali Kabojja mukubireko ate munango berengo solving ebintu ebimu naddala ebiri mu mubiri ebikwata kabatalina maanyi ga kisajja abalina amatono namwe berenga mukubirako abalina sukali ne pressure abalina ebizimba mu lubuto ebizimba bikalya ddala nebigenda ddala nebisimuka n'ekyo mulekerawo okweraliikirira bagenda okulongosebwa bagenda okukola ki ebirwadde biwonera ddala nebisimuka n'okusimuka n'ekyo mukubireko Ajati Mayanja oba Mumbeja Mayanja wali ku Kyekabojja gwe mukwano gwange ngamba ekigambo kimu ayagala furniture wo mulebegera mu Faruku and Sons. Faruku and Sons basanga wali ku Ntebe Road oyagala n'embaga genda kwanjula olina birthday party olina omukolo oba olingira nnyumba oyagala furniture wo mulebegenda wali mu Faruku and Sons ku Ntebe Road berenga ate munange ogulya furniture wo mulembe nnyo kujukiza Sula Motors batunda emmotoka empya n'enkadde bali Kusalama Road bali opposite n'amafuta ge bata African Oil obagenda wali ku Bannamasaka ku Imeni banga yambaka ku Prayer Palace waliwo Simolalita Imeni yingira katono waliwo bondi nene nnyo eri mu motoka nyingi nnyo 10 guliko n'ekizimbe kinene nnyo kirika kigambo Sula Motors n'oba ovudde wali osobola okusulawo oba ate obabuuza ebikubikwatagana n'emmotoka Sula Motors atunda emmotoka empya n'enkadde atagula emmotoka empya n'enkadde nkugala mukubire ku namba z'essimu zino 0701 879187 njagala okugiddamu 0701 879187 buterevu obera mu office za Sula Motors oba ojja kusanga abantu bangi Kamoga wali mumpika yena ku Masagazi Kapala omukodo naye waliwo Tubonge network Maria Nesuma bonna we bali waliwo Bwete manager Robert naye wali Mr Medi wali Mr Kabugu naye wali Ashanabs naye aberawo mu Kenya Media osobola mukubira kono mugana njagala motoka bwete ne bwete ate munangi noyogera nabo nosobola okubanga tewe wangulire motoka obotwale motoka waliwo Dalmati naye wali era asobola okulambuza emmotoka Sula Motors kiri ku record totwala mmotoka nga tokoze road test nkidem Sula Moto akuwe mmotoka n'okola road test newezebere ennaku 3 bw'omugamba nti sinawulira bulungi nga vuga oyagala genda mbala oba 40 vuga genda paka lwennyula weka n'ogamba kituufu musajja gwe emmotoka yo ntuufu kankusasule mu mutima mulungi lwa nsonga ki nti Sula Moto talina babbulooka ye mugagga nannyini yennyini yeebererawo baliwo bagagga babiri Chairman Nyanzi ne Sula Moto bonna bolabawo si bakozi baawo si babulooka si bapikkerere bakozi abagamba vuga mweno koleza mweno simbula vuga ogende wano gubata Sula Motors so bakubire ku namba za simu 0701 879187 buterevu bera mu office za Sula Motors nkujikisa gwe mukwano gwange agenda ku mikolo gy'okulayira
gwe mukwano gwange agenda mukulayira agenda okubanga atoberako mu bantu oyagala kutambula bulungi nakunyako bulungi oyagala perfume yo mulembe nnyo osobole okuba ate munnange ngolabika bulungi nnyo nkugamba ekigambo kimu kubira Daniel's perfume basanga wali ekamocha ku kiseminti obalinga kwa kasya olunaku lwaleero nekubye perfume gye bayita abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh